Allah nsasire mpanga alina bennina nomukongerako okaddiwa muba mwebanja byebimu ate lwaki ngoli mutiti sina gasulanga sebase fenapo tukubengalo tukula tugamu waffe yoyo ndabya abagenda ku bitanda nga kye kiba tutto kweteka ku byatasobola tomugeze tamusi kweli jako njagala munnanga bwe tukeera ku machane tukikiitana mukerenda gange gotutta mukeera ku macha mwekera agogegaye lisigegamu ndeka naawe lino erya brown lyeryange simanyi ni wali ya ku musambu mukeera kugabana bwaja ulirenkizi kamile ku video ndawo musukuma kate obukondo obutaluma toyina nnyo by'amaanyi naye oli mu myaka 7 abaana balabye ebintu byonna agenda kujja alabe film bwe beri simanyi ku madinisa byonna agenda abikuleetera balabuza ekijja bakutwala ku mace bakuza mu ddwaliro buli kawezo inogenda Dr. Gulu ku mugongo okudde okola ki kumba avudde mu dinisa edinisa wabadde oli kimwe wabadde otuukiriza ndeka njaga terera watapira oyagala fo olumbe lwomanyi ndiki ndabadde kupira okwate munosukume mu wodi kati tuteredde lindako eviviri yakubuza n'okubuza wayawonga oludde oli bulungi ngandi bulungi ati ayinza okulekayo nga wafunye dda stroke alowooza okyaliko kumbe wasise mudda munno akumanyi bebakoonako okyaliwo nkyaliwo kali mbadde nkyagasoona oye munno mbadde nkyagasoona nsonda gakyuka ngambala 3 kugwokusatu ng'osukuma emu mwale kusiba yoyo munno yoyani yoyo munno omuntu wakumanya ndya n'ensula sikwemalako ddembe kakati ndaba obudde bugenda butuyitako okugenda okuwunziikirira mu kutambula manja kino abantu mutuuka ekiseera nga buli omu abanja binene kumbe byataawula resentments zibeeramu tulina ekizibu kati tulwana na society otunuulya bannayuganda abaava kuno abali mu America abali e London abali e Sweden bagezezzaako okukuza abaana baabwe nga bwe babakuza nga bali kuno biganye si lwa nsonga nti no tebalabirira abaana baabwe balina society mwe bali etasobola kupamitinga bintu bino kubeerawo bwe bubanga obugubu eddalu bwa society bukutte ne butandika okwonoona obwongo obutegeevu tekitegeeza nti obwongo obwo bwali bulalu society yasukka amaanyi kakati bangi nnyo baali agadde okuba abafumbo mu nsi y'olwaleero naye kigenda kutuuka ekiseera nga isa miracle obwonoonefu bw'abantu abasinga obungi bwe bukize ekyali ekyebbeeyi kyafuuka kakati nga kyalayisi okuwemula edda tekwabanga nga bagamba gundi bawemudde bayalula balongo kati buli woosanga ne bwoba okyayita bwoti mu taxi taxi bwe parkinga bwoti ogenda okulya yonaakonoolinga notunulira omukazi ati notunulira amansiza notunulira omusajja n'ogamba ate n'abala kati tekikyabakanga kuba kakati bakikola ki bakimanyiira eno Uganda bw'ogibeeramu okakasa nti nno gwolaba emisana nga mulamu olw'eggula ekiro abeera mu dduuka ng'atunda mubiri gwe bw'osanga nga it is so normal ebifo abantu babeereyo kakati bakuŋŋaana nti bannaye twatuuse nga abakyala bonna batambula bali bukunya naye bw'oba batambudde bwe batyo ogenda kuddayo otya owe mukyala w'ekitiibwa era okwata ogambe kankole ekintu kya miliyoni 5 nkimuwe ng'olabye ababadde batambula bwe bati ku mutwalo gumu nti society etandise okujja ebintu ebyenkizo netandika okubifuula nga tebikyakola ki nga tebikyali byankizo tebikyali kyova olaba n'amakulu
kizibu omwami okurespecting omukyala ate bw'otamu respecting omukyala naye tagenda kukola ki kurespecting nti abantu bagenda kutuuka ekiseera nga balinga abalina okweggalira mu bikomera byabwe badduke madinesi y'abantu abali ki abali eno ebweru oba okyakikola mu butuufu ogenda okuwulira mukagundi gwalabirira ng'alina akavubuka kakukuta nako ng'essuubi lyo likola ki nga likeewa nga attitude yemu gy'ozzaayo ng'omenyeko omutima amenyese omutima oyo kaakati abeera yegasse ku ttiimu eri eyaboononefu ate yeeyingiza buli lunaku ogenda n'ofubako ogenda okulaba nga lwakisigala mu ttiimu yaffe ttiimu kubanga ye eriyo tewa bibuuzo teteekawo interview okola kyoyagala kati mwe tuzze ogenda okudda in fact kati kangende ku phase eyokusatu kati olwo disgruntlement ebaddewo omukyala bw'abaako byakwagaza ddala bano betutakula nabo buli kaseera aba alina ekimunyiiza awaka gundi takoze kino takomyewo mu budde tebakyampa bimuli tebakyakola we bati buli lwakuteekako obusungu nga naawe otandika okusikamu ono talaba kati abadde ansuubira nkomewo ku bbiri namugaye twabadde tugenda ku shootinga wano twabadde tugenda nga mudda obusungu mubukola ki nga mukuŋŋaanya jo shooting olina bw'oyogera nabo naye ewaka kaakati ne bwaba tavuddewo asiiba ku ssimu alina mugenda okujja mwenna nga buli omu alina emmundu ye magazine ejjudde okusinziira ku bantu babadde nabo n'ensi mwabadde atambulya kati obulamu obwo mukububeeramu maama asiiba n'abaana ebiseera ebisinga gwe wagenze n'oŋŋamba ng'otunuulira nnyo taata nakugamba ddayo esaddaaka gye tulina mu nsi taata wa disaster omuntu yenna atali ready okubeera saddaaka nkubuulira ekitiibwa ky'obwataata kiveeko era tugenda kusobola kikolera tulaba nti abakyala bano balubeeramu nnyo era ffe tukoledde gina ate emyaka gye tugenzeemu omuntu agenda okukuuma obufumbo agenda kubeera taata banyabo ne basebo tubalamusiza nnyo mbaaniriza mwasuze mutya musibye mutya embeera ebatwala etya bantu bange lunaku lwa mukaaga bwetyo bwe tutambula buli ku makya ag'olwomukaaga tubeera twogera ebigambo ebikwata ku bulamu obwaffe obwa bulijjo twogera ebigambo ebyenkulaakulana emirimu n'ebintu ebirala tuba mu life coaching session era tubeera wano ne Haji Yasin Bakaluba Properties nga twogera ensonga eneddawo Saturday ejja banyabo ne basebo enteekateeka Haji agenda kuzibawa ababuulira emitendera giyitwamu tugenda kubeera ku Bakaluwa Mall Embalwa awo tugenda okusinziira okubanga ate tufuna live session yaffe omunaabeera enkulaakulana n'emirimu leeta ensonga zo tusobole okubanga tuzigaayagaayamu mpolampola n'omukukunavu waffe abantu 3 bokka betwagala bowuya nga 3 baweze nga ate olinda enteekateeka enaddako n'omuki wanji n'omuki omuki omukukunavu omukukunavu wakabi tulina owakabi omubedde mwabamvumya sula omuggo yonoona omwana kubanga bwokuba omulungu kati gwe bayita suula omuggo yonoona omwana kale so nze nnuŋŋamya gwe mulungamya Haji oli otya wasuza otya ndistede nnyo sawumwe kutwala etya sawumwe ndistede ekisinza okunkwasa ennaku nti abasiiba naye ate abatasiibe bayiseemu nnyo ati bo ne basiibira essaawa 3 kibamenya kuba tebalina mpeera gye basuubira basiibira bwereere asiibira kati ffe abasiibye batetuyisa bubi nnyo kati omwana gwe nalabye ku TikTok ng'agamba nti bwe ziweze essaawa 7 awo ngenza okuyanga enjala ennuma ne ngamba ono saitwani agalakolona bulamu bwange nenkwata ekitole ky'akawunga nenkikuba mu supu nenkirya ne ngamba ndisiiba Saturday ekyo sikiwulidde tonumbya sijja nakyongerako omwana ali ku TikTok yagenze okulaba nga swaitani agenda munoonera obulamu koye kakwata akawunga ndisiiba Saturday olwo sitati saitani bw'alikomawo
alirwanagana naye mu ngeri eyo ngasiibeyo omwaka oguddako asiba omwaka oguddako abaana tebaggwayo mwebale nnyo okusiiba mwebale okusiiba abayisiraamu ate n'abakkiririza mu kristo yesu abasiiba mwebale nnyo manyi kati bulwamu kusiiba ffenna tuli tusiibidde wamu bwe buntu bulamu obuli gwessa ensangi zino senga ekisibo kibeerawo obudde bwonna mwaka tetukumalako nga tusiiba buli kimu kiri bulungi n'okusuula ne tusuula mpozi abantu tebavuma abantu tebatunulya bakaabendi n'asajja baabendi bannange ekizibu kyali baddewo mulimu kaakati ewaffe abaana batandise mangu okuwoowa abakyala kwe kuwasaawo okw'omubwangu baleme kubeera nabo nga tebali nabo mu mateeka kati mulimu n'abaaganye okuwasa nga balinda ekisibo kiggweko bakole ki kati simanyi wabazanya katemba na Katonda nti wano sijja kuddayo then wekiggwayo Katonda abange yeerabidde oba kati Katonda yeerabidde enniya yaabwe nti bwe kinaggwako nga bekola era oli bwamukubira nga mugalindako naawe liita ekisibo kakiggwe kati awo simanyi Katonda bwakiramula ekyo kuba olwedde amanyi kyogenda okukola ki kibanga muntu nga bamugamba nti totta naye naagaa nti alindako tujja kutta wiiki eddako wiiki bwenzita ekibonezo kinene naye ati mwejjaawo Katonda ajja kuba obusungu bukkakkanye bulungi ntumidde nnyo jaliiruuse bakuleeza oli otya waki ate nnumba waki totumira yawooye oba alina kiggweko alina kiggweko era muwulira ng'ayomba ku simu kakinawo okubira tuli mu kisiibo nansiibulula kakuba ku ssaawa zino eba n'obusanamu buno kakubya okuttira ekisiibo nakuga oli nkubira nga kiweddeko buli aye ayomba n'abamukubira naye nga wekiggwako ng'addayo mukera bukeezi ajanamukola owayo nsiibulula ddi naye tulina emitwe munagenda okuggwaho baga nti kasita enkyawo sinawo ya 12 terikuddamu kusiiba kakati aweweereyo tutandikiraawo kale tutandise banyabo ne basebo tubatumiddeko nnyo mwenna gye musinziira okutwewulaba n'okutuwuliriza abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja nange nja kutumirako Hajati wa Haji oli otya Hajati swawumwe kutwala etya webala okusiiba ne bannyinaffe mwenna abasiiba mwebale nnyo mwebalire ddala Haji ensonga nnyingi nidujja zimulungula mpolampola yonna eri okumpi eyite eri ewala zonna zisembere ate omanyi ffe tugwa kwemu ne tugifiirako ate waliwo alina entalo ze wano alina kuba nga ali awo lwawulira dani tukulamusizza tata feva ate nzijukidde kati ayinza okuba nga ye ne mama feva ensonga eri ku bo n'atuza myaka egy'eddambo wetwakuliraawo obuuzanga omwana ku maama ne taata ani asinga obukambwe oba ani gwe osinga okwagala taata mukambwemu nsinga kwagala maama oba maama mukambwemu singa kwagala taata umalina kyagonjolewe ayinza okuba ewaka wano waliwo ekikoze ekyo nga buli kaana kabuuza kagamba maama ye mulungi taddi mukambwe obibuuzo oba ogenza kugwa ddalu dani mubuulirire ku baana bamwagale nga buli babuuza bagamba dadi abijeewa kimulumya omutwe omusajja wattu abuuza ki kibuuzo kisuulewo aga nti kyekyabangawo ebiseera ebyo omwana omubuuza ku taata ne maama ani gwe wali agadde obeere naye oba ani asinga obukaninaga maama omwana okusalawo kwakujja kuki okubeera ne maama yenaga nti ze maama omanyi obumu bwetumikiriza neka akamuleka kati gwe Katonda namala nanga ekigezo naga nti ani gwe batwala batugamba nti wali obukulembeze bw'eggwanga batwale taata batugamba nga tuli bato nti bw'oba oyagala obukulembeze bw'eggwanga oba okuba omusirikale womala obusirikale bakubuuza okakasa nti olina lo kunyoko nekirawo tuttaani patono taata ngolwali kama yonalina lo kazo nange ni muchejja ngolo nalina la ja kusobola amajje nga kita era taata gwe bawaayo abamu taata abamu bawagayo maama
Mama taweekayo. Yavudde ku lumina kunyula mizigo. Bakubuze kawungezi ojjukira taata abaddewo. Andi lwaki balinda kubanga yakuwenyudde. Bakusanga omuddembe ng'olidde okkuse. Balabe wowe ekigende. Ebiseera ebisinga. Ffe bataata tuli saddaaka za nsi. Tuli saddaaka za nsi. Ffe abamala ebibamba. Ensonga ne zitereera. Era oli bw'oba oyagala okumanya ensonga eyo tunuulire nnyo akaana k'ewaka akakwagala ennyo ennyo agamba oyo mwana wa taata oyo mwana wa taata okasemberere ng'otwo tukaluma obanga kalwadde olabe ejjuwa gye kagenda okuddukira era ogenda kalaba nga keemulungula kakola ki kadda wa maama ne mbagamba nti omuntu alitandika olutalo wakati wa maama w'abaana ne taata w'abaana omusajja yenna ajja kuba amala budde bwe. In fact obuteerumyanga mutima okirekanga mangu ne kiyita oluddo lwe lutalo omusajja lwetasobola kusinga olwa Palestina na Isiraeli. Na Isiraeli era bw'olwesibako lugenda weruti abajjawo ne bafa ne gwalukongokako bali ne bose nabo buseba indebe ya ttaka bakubuuza gy'ogitwala kaakati ekyo I think kireetebwa butonde kuba ogombuuzizza mu kusalawo wakati wa maama lwaki abantu basalawo nga mwana akijja ku ki omwana akijja ku ki olaba mukulu batte bwe tubeera n'abantu oyinza okuba ne mukwano gw'onfanfe nga muli muti bwe mutambula mwenna emyaka nga 10 nga temutaŋŋana omuntu oyo akuyingira ku mmeeme ayinza okkira muganda waakulya ewala Dine kitegeeza nti okugattibwa kwammwe si kwa musaayi wabula kwa kikyowulira mu mutima okeera ku makya n'oyagala omukyala emyezi 2 n'omwagala nnyo pwegana okubulawo ng'olina muganda ogwomaze omwaka nga towulizanga naye ng'ono owulira okuvaawo kwe kugenda kukutabula bond kati bond ecreatingibwa etya wakati w'omwana n'omuzadde tubazadde ekisookera ddala omwana asitulibwa munda asitulibwa maama kati ekyo kiveeko tugambe nti nno bwajja ku nsi teyali kirabye naye bw'atuuka maama yasitula yayonsa waliwo nakyo bondi gye bafuna mu kutandikibwawo naye nayo twaligambye nti esobola okufa singa maama avaawo taata n'akola ki n'abeerawo naye settingi yaffe ddala wano mu Africa abakyala batera okuba nga bali waka ng'omusajja akola ki anonya ssente I think universal wise bwe kifaanana lwakuba kigenze kikyuka mu nsi ezisinga obungi kaakati omuntu abadde n'omwana oyo yamukyusa pampa yakola ki alaba kuba nabo bantu zivugira magoma gavugira aliwo balaba bw'akaba bw'ati ani ayonja ani aleeta bboto ani akola atya kaakati fe abasajja ogenda keera ogenda kuyiriba alusomazewo ekitoddanga ekitali nti nno ogenze mu kyaki ogenze mu kyaddembe ogenze kunoonya kati bo bonna abali awaka kuva ku maama bakozi bani sebusa yonna ekuba buli mmere gyekuba oli omutaka yakola ki yayiiya kati wadde awaka bwe ziwera 7 banaatandika omusabiriza obutungulu nga teziriiwo agenda kukola atya kyavaaga nti nze kansituke ngende enkole ki noonye kati amagezi g'omwana togasuubira kuba nti nno gategeera nti nno taata alina contribution eyo kati okoze kuva ku Monday Tuesday otuuse Friday Saturday ogiyingidde olw'Essande ogenda okuwummula agenze ku kyakya akoze eki akomyewo omaze ebbanga towummula kuba kayita ka power nap otuuse ogamba kankole ki kanneebake muweewunzisa wana buwogana bw'okayita okayisaamu luyi obadde kakumalako eddembe kaka mukyajja ono si mwangu kati bagamba mutamuwoganira wano taata wamwe akoze eki yeebase kati gwekanga baana nkubuli kati bweti minzaani y'ensi bwegendanga eramula abantu
ati nga bagira kati gwotandika okufuuka omusumbu yawaka ojeewo eddembe ly'okuzannya abantu baali badde kakati n'okkuba endere Napoleon mwali Napoleon mwali muteeyeka ne mama bwajja buno obwana bwawa mugende eri muddeyo kitammwe akyebase olwo kaakati profile ye egenda ekola ki ekendeera bagenda bagamba yoyo Mussolini yebase hitira mwali kati ku 10 ng'ozuukuka nga baleeta akacyayo olwo oleeta ku laavu bano balitte ku migaati nga omwana wange mwongere ettoosa era abo baleke balye nga nkyali mulamu ani ajazi bajjiramu bo bamanyi authority eriwa mami yasalawo wali nga akajjayo alya nnamba era n'ekise kye kyawali emabega bamanyi gwe bakikola ki bakiwakwata ggwe kano kabuulye butakima mazzi ngwenge oli okoze eki okoza mugaati koddayo ng'olukuba buto babali awo bakuyita enkeera nti owaaye kano kabadde kakyavuga ekipiira kyabaddemu ekituli omuti ne tugukasimba ku kifuba awo oyingiriramu ati no oli wala kakati nze mbadde ngamba kuno ku mobile money kyalina keza anti eza consultation batugamba emitwalo 5 nga tebannamutunulako balinaawo kamomo mama agenda n'amaziga akola ki ne ku boda nga akoze eki akusitudde owa boda ali wali lindako naye sente zijja mama alaba omwana bwe yeegayirira owa boda bw'amala okumwegayirira owa boda nga ye agize wali linda mpa nawe sente za lindako bale ng'oweereza nga bamutoolerako 5 ze ng'agenda nga ne consultation wali bamusasula ani afacilitatinga taata naye takola ki ntaliiwo era omwana tajja nakumanya bamubuulira bibuulire ekifaananyi kye alabye maama nga bamukanda ezimuleeta yamuleesa ati omwana wange bannange omwana wange era bw'atuuka ali omusomesa omusawo bannange mulaba omwana wange kyalaba aregisteringa kati gwe wooviirayo gy'oviiridde ogenda okudda bannaye ali kuki agize bwali naye gwe saabagaana okuzanyisa ebyo ebipiira akane tekawulira owoye senga tobadde mulo senga zakuyiseeko waliyo bayitanze n'abalwadde embakuba era okagira okasunamuuko kyogenozengabe katoddo ekisenga kyakufumisa nekikutuuka wala kukuleetera buleetezi mitawaana olwo badde osonda za fees ziyingiddemu ki ziyingiddemu eddwaliro maama waje abaana bano tebawulira golo kati stress zo ozireese ebibalo by'obikoze eki olaba bifudde kaakati nga olaba waliwo kagirenja kajja kaleke kasita kamizeeko eddagala kajja kutere ye maama bwagira bwati bwakubirira buli kigambo kyonna ekiva mu mwana mu maama omwana aba akola ki aba ategeera kati tubeera mu nsi nga yeemu naye endaba y'ebintu ekyukana okusinziira ku experiences zaffe omuntu eyayise ewaka n'omuntu eyabadde atambula nti ffenna agenda tuli kuyabirala kati maama ye naturally waali anekyalinga mwana gwe oleeta bikola ki bikola mu process eyo kati gwe ofuuka facilitator bw'amala okumuteekawo ng'ajjukira akali mu P6 akalina okugenda okukyalibwa leero balina viddi mubadde mukoze mutya ati tuli twakozesa emitwalo oba gyali ena naye ati balina n'akatabo ke bamusabirako baba bakyabigamba ng'osika emitaafu duli gyali ena ogenda okulya mugenda mu 7 obutabu bwebasaba obwentakera okusoma nako kwakyuka tebakyabusasula kakaaga nepiri ez'obuugi obutabu tebakyabugabana naawe kakati omwana buli mwana alina okubeera n'akake ate no banayingira mu P7 ba kompyuta ogamba nfudde ebyetaago bisituka naye gwe omusala tegukola ki tegweyongera kati gwe buli kye bagamba otunuulya buli mwana wakula ebyetaago byetaaga ne byeyongera ne kabuuyo oyo gyakoma okukola ki okuba emmere abaana abavubusa balina ekiseera we balya nga balinga emmere abagisitula mu sitoowo gibba obubbi agirya bwegenda agirya bwaga kati taata obeera kutebuuke buli awe balira omunnyo yamulye twaleeta gwakunywa
okitunuyanga kiri emmere n'ogamba nange ogenda mugenda kunzita kati buli kaseera ne bw'oba tobiwandika oba ne kakalikyuleeta mu mutwe kawunga zaali kilo 3 bakajja kuyita wano obirengera ku TikTok byo nga biseka okisenga kawunga ako kilo zago twalyange mu kitundu nga tulya nnya kakati oli omumama bw'agenda n'alabirira n'agenda ku DVD mu butonde bw'omuntu asembera yeye bw'atunuulira ani yazannya obulungi ani yakoze emirimu awaka ani abadde ow'empisa gwe bagenda okuwakkanya maka muzeeyi kana ak'enkoggo kati mama bye byonna akola ki aba n'ekisa ani anaakomba essepiki ani anaakola ki ani analya capati nabadde najati nagenda yabadde alya chapati wadi nagenda nayuzaako kana akago nanga mpereza ko nemugamba atokyalina eyo gyoli nanga akine ekyokumabbali sikiri nemugayi fe twazaalibwa ku mulembe mukyama ali wagumidde wakati ewagonderera nengayi olya chapati noga ekyokumabbali tokyakirye mumwakulirawa vogitandika nebobanga unomukisa buba agufunye ogujirya kubanga waliwo obuduuka we twagendanga ne tuzireeta ezo ze baasikanga ne bateeka mu kaveera omutuukira mu yawansi nga butto yava dda waggulu n'agituuka mu yeera bagenda ogijjayo nga etangaalirira namuuko ate yo bagijjayo ebe yatika bwatise ebemazeewo nnaku nga 3 magumba makadde olwo nno ate lozisiiko baba tebanaleeta zino zimala kuggwawo bagenda ogikuwa eyo ezasembanga ezo zitera okuba nga zaali zinoonese namuuko naye obuduuka obwo mwabuli oba bukyaliyo ennaku zino gye buli n'ogenda n'ogula capati nga ennaku nga 3 ne bagijjayo nga kyekyo ne bagira mu kaveera nkalubulala ndabika ndi munsi okimenya nga amenye eccupa wali ogezezaako simanyi okuzikola nze nagikolako eranda niyeyo naye nga capati gyenkoze we bagikasukira bakeeza mulago ngeringa sengere era mu ddwaliro batandika okunyonyowa ekiki bamukasukira capati agi gye yakoze ngevaayo ngumu bweti nga tutaddemu ka baking powder ate nga mbyagazaaki nze kazitalina kubamu ka baking powder naye nze byonna ingredients ne bw'ozimpa esigala ekalu nze bwenkola capati yange evaayo omukono gwo gwe gukaluba guyinza okuba okugobye gukola bbeyi babikalu ate abakazi balina obugumiikiriza afumba emmere n'agirwako nefe abasajja okuba n'omuli oba oyagala mungi ogiteekeko bwoti omanye ejja kungulunga munda ekyali mbisi mama yatugamba obudde buba butambudde oba munyusereeti alina gy'alaga agamba fumba emmere waggulu ne wansi wakati obuzi oba bategeeza waggulu ne wansi babula tekamu omuliro enku pakinga ekimala genda kasita olubuto lutakuluma kati munnange obutonde bwe butwe butulagira kakati mu nsi mu maka muno mutera okuba n'eddembe ng'abaana bakyali bato kasita baweza 15 na 6 na 7 otandika owulira ebyenda nga bikunyola kakati abantu nga we bakula opinions zibeera formed buli muntu agezaako okutandika okuba nga ali independent you become young adults kati young adults olaba bwe twatunulanga mu maka g'abantu abali polygamous abantu abawasa omukyala asinga mu omu okutegeera obulungi bw'omukyala watunuuliranga baana bazadde bwe bayisa kitaawe womanya ekinyusi womanya enkolagana bwe yali efaanana abaana be baleeta mmere eyo kubanga omusajja okubulawo omukyala aba yayogeranga n'abaana kaakati abaana bwe bakula be batandika okuleeta wagenze n'okimbuuza ekibuzo kye tubaddeko nti wakati maama ne taata
ani gwe baba baagala abaana mu butonde bagenda kwagala maama mukugaye maama yasalawo ani ali ekifo ekirungi maama yasalawo ani agenda enkya tunaalyaki ka uniform kano tukawaddaani ebitabo twetaaga 2 naye sente zigula akamu ze ziriwo ani agenda okukatwala kati abeera mu bo nga yasalawo buli kimu era ne fees we bataba bagezi nnyo balwa nawo nnyo credit okugiwa nti taata yazikoze eki yaziteesa olwansonga nti gavumenti eyo yagimaliriza wano bw'oba oyagala okugenda mu minisitule okusaba ssente olina kunoonya minisita olina abo batuukako era bagamba minisita atuwadde zaagabye zibyadde zize ezibadde za government essential actually zibeera zaffe naye olw'ensonga nti era oli bwe yeeyanza aba yeeyanza oyo minisitule yatuwadde ssente era minisita waffe tumwebaze nnyo nnyo azigaba ng'ezikola ki ng'ezibeera ezize era ogenda okusanga ne bu t-shirt oli tabuvaako oyo ye waffe omutima gwe gukola ki gukubira buli kaseera kati okukula ate kukutandikisa okulowooza okwekintu kikulu nti omwana bw'atuula mu mmotoka talowooza nti amafuta gagitambuza gwe wootunuulira ku okalabo bakali mu half oba kali mu f ye tabifaako alaba bulabi mmotoka ekola ki etambula kumbe gwe avuga bw'otuna bw'oti bw'owulira ebikuba bw'owulira ebirabika ebiri wansi ye taba na magezi mubeera mu mmotoka y'emu naye nga mwenna muwulira birala kusinziira ku ki kusinziira ku bwongo kusinziira ku buvunaanyizibwa bwe tuliko kati omwana bw'atuuka mu myaka egyo egifoominga opinion ennabe weetuukira awaka era ffe mu bakadde baffe emyaka gyaffe eyo abazaalibwa mu 8 eyo bwe twatuukanga okukula bakadde baffe abasajja baatugobanga awaka muleme kuteekawo mbeera kuba twabanga abaana bangi awaka kati ate abaana abangi babeera mu mawanga ga njawulo naye kankubuulire omusajja abeera ne intuition n'omukazi abeera ne intuition alina okubuulirwa ote omulala kwaba abanga talina gwe bw'onaakeera ku makya n'ova awaka n'ogenda ng'ogenze mu bwenzi mukyala we ajja kutegeera ayinza okuba nga takutte naye asobola okutunuulira bw'ati batte abaamumanyi engeri gy'opakukamu ng'okomyewo gy'opakukamu ogenda okulaba by'oyogera tebikwatagana ofiiringa awo ebibooziboze kutunuulira bw'ati aba ategeera onyumya nnyo ozibiikirize kabanga kaana ne maama waako bw'aba akatunuulira bw'ati asooka okulaba omwana omuwala awaka nga yafunye akalenzi abeera maama amulaba byakolakola mu ddakiika emu olw'ensonga nti naye yaliko omuwala ate n'ono yamukuzizza ategeera mangu gwe ate taata oyinza okulwawo ki okukitegeera buli omu alina obuyinza bwe bukola ki we bubeerera kaakati ku mwana akuze atandika okwagala okweexpressinga opinions ze ku bintu ebyenjawulo kubanga atandika okuwulira nti akuze ate Mukama Katonda ekyo yakiteekawo tute omwana omuto bw'oba omwagala olowooza ogenda mu protecting obudde bwonna omukwano ogwo gubakola ki gubabeeramu naye Mukama Katonda yakikola nga bw'olaba obukoko we bukula butandika okulya emmere ne buyiikiriza maama oba oliawo nga munyininyini atandika okukola ki okububojja bukole ki bugende kati ne hormones z'omwana ng'atuuse mu adolescence awo zimulowoozesa alowooza kino atandika okulowooza obulenzi alowooza muba temukyagatta era ne by'omuyita jangu tukole kino alaba nga byakito omuyitiro akola ebyekito taata naye tabitegeera oyo naye omukadde otandika okunyumya obazzayo mu byekito ate bo bafuba kulaba nti bakoze eki ogenda okulaba nga batandika okudduka obwongo bwo bulwawo okutegeera nti bakula ate bo balaba olwedde bakola ki kaakati ogenda okulaba otuula mu ddiiro otuula mu bwogo nga bali eri bagize it's a natural process kati olwo nga batandika okunoonya hormones zaabwe kati ebyetaago bitandise kunoonya birala kati tugudde kufa abafa abalina obusimu dakiika kaakati bw'aba yafunye nakyejo ku ssomero bwadde ewaka omutima gumuli kuki ne bw'aba ayogera n'abanga agiteeka wano ka notification munyumya emboozi akulaga nti waali naye nga ebirowoozo biri wala
olwo omutima gukola ki atandise okula omutima gutta kale banyabo ne basebo bwe tutandise amachago olunaku olwaleero bwe tutandise programu yaffe mpolampola nga tutambula tubambaga mpolampola wano nawali ensonga tulabe nga ate tuzikwatako kasavu kanyama mu nsonga eyo yennyini haji tuyiteko wano ewa Brenda ye Brenda oli otya Brenda yasinga okubuuza ebibuuzo omanya nti muyiza ayiga top fan tumwe baji bade manyo ndajjayo tujimuwadde nkonyemu Brenda abuuza agamba nti bannaye mutubuulireko ku baana ab'obulenzi abaana abalenzi buli muzadde mu nsi buli muntu yenna babulira mwana muwala newaka omwana omuwala gwe babulira munaye gwagenda okufumba munange kino omusajja munange omusajja amukwata bati munange kino tokikola omulenzi yete bamubulirira yajjaga wanye abanga mutima gwa ttaka yajjaga wanye kano yazega wanye n'agenda agwa ku mwana w'omuntu gwe babulira omusajja bamuyisa bati omusajja munange kino kakati agenda okusanga ono ng'alinga gwe bagoba mu magye ng'omutima mukatuufu bulala tokiddamu lwesigula ku kumbe ono bamuyamba munange omusajja tonoba akuweza okulya wasula asasula akola kino asasula tuula muleke oli mulungi nnyo oluyobi njanze nafumbira kumpi mwanange bano bonna boolaba mpi nze nga basiba ne ku bitooke bwe bankuba bwe bakola waliwe basibanga ku bitooke abasajja tewali okwata otya mukulu mundu n'omusibira ku kitooke n'okuba ateriire mulayini n'omusibirako ogwo mulembe ki abaana basibye emigwa basula ku bijja jandeeyo bere ku bijja ngano obusajja wedda tewaliyo akati tewaliyo embeera nejja bwetyo abaana ab'obulenzi ne basigala nga tebabuuliriddwa omulenzi n'atuuka n'afuna omwana omuwala oluusi yabuulirirwa naye n'amuyisa ng'ekyokuttale ne bamala okwawula omulenzi amagezi ne gadda nti nalweyiso yali mulungi ate ono gwenfunye nansikombi nga mukatuufu agenda okujjukira nalweyiso ng'ate bamine nalweyiso yagenda dda omwana ow'effumbe omwana ow'olugave ti nalweyiso komawo nyambe kasozi yalugwamu simanyi yadda ate yadda nalweyiso oli mubi abeerawo nalweyiso abeerawo yadda mulumbe yadda mulumbe kumuziika ekitegeeza noli yali ayagala muziika nga mulabe yali ayagala kujja kumujjanjaba anti ngamba ono nga ayagala muziika va ku nalweyiso nkulese maama nalweyiso naye mukazi mubi nnyo owolugave muveeko mulese abaana abo ab'obulenzi tubakoledde tutya nze engeri gye ndi musajja siriiyo tosobola kukubirako wakati kakati gwalina abaana abatuuse abakuze myaka 10 n'emeka eyo buulirira kakati nkobuulireko ekintu kimu mukulu batte olaba generation eba ya myaka 2 wetulaga I think generation bwe tuba tuwaliridde nnyo generation egenda okuddako obufumbo mu bugenda okukoma mweno yennyini eno obujja kati nkyaleseereseemu olaba ne mu buno kukukeera kusiba migwa obufumbo nabo bwakusiba migwa nabituttwa Allah omanye ekituula gwe toma owentunuulira rate abaana b'ennaku zino kwe bendera siba wala siba lenzi ekigambo bufumbo kyo kiviibweko wallahi nkubuulire mukulu batta abaana benda ekintu kye walabanga edda nga kyesitaza abantu banoonya lwaki gundi tatwala buvunaanyizibwa lwaki gundi tatwala obuvunaanyizibwa ogenda butwalira kwani kubutwalira kwani abantu abatakyasobola kutta ku maaso naga ndi mukagundi ndi mukagundi obwa mukagundi abumanya gundi waali bwavaawo vagalanda
bye balaba bingi nnyo simanyi obaho munziza kwega empisa ziri ez'obuntu zaggwawo dda naye ekyo kiruddewo Basudde yakiyimbako kyaliwo naye abadda olaba abakyala abedda nga ne bw'aba agenda kubaliga oyinza okumwesanga ennyo ng'akasajja kamuliraana nnyo oba gye batwala eyo nti batwala emmwanyi era ogenda okwekanga ng'agenzeyo emyaka nga 10 ku kyuma gye batwala emmwanyi okuzissa nga waliwo okusemberera n'agera oba omwami nga taliiwo n'abaako kyakoze eki nga okiraba kirina engeri gye kyaleetamu okuba nti nno baakola ki basooka ne babeera bonna oba ne babeera bano boolaba abakyala abaagendanga mu nnimiro eyo nga babeera n'abapakasi n'abeerayo yonna ekiriraana kiva olwo ne kikwata omwoyo okikwasaganya nga bw'olaba era omukyala bw'onaaga nti nno bw'anaaba wakwenda agenda kwendera ku mulimu oyo koliga aleeta bukofi obwo obutaggwayo birthday biki bali ku project y'emu nti kuliraanagana okwo okukola ki okuyitiridde naye kati mulimu okw'abantu abatambula mu kkubo nti ddala oli yatuuse waliugenda labano ng'ayogera nti nno gwe kasookedde ng'osisinkana abakyala mu kkubo n'otandika okusaba ennamba bameka abaakazikumma genda okubalabalamu nga kasookedde waba 10 omwenda guzimpa gonna omwenda tegwalina muntu kuba wayimirira bizinensi badde ngenda kukuvuma oyogera ekyo ekisiru bizinensi ki nti mbadde nsaba kugula omusajja nga gwagenda ng'osaba akalimu omukazi yayagala akalimu ate omusajja ya approaching anti mpe namba yonja kukubira nywa amazzi osooka ogamalimu kubanga nkulaba otandise kwogera yakisera kakati oli bwabanga abaabalala obasaba ne bazikuwa kyekigamba nti nno owo tagiwaayo naye naawe ekimukusabisa nti mpa akanamba ako kubanga mulungi ekitegeeza omulungi alina okubaako nga waliwo era olumperekeze kati abaana ne babanga ekigambo nno tebakyakikola ki tebakyakirina obutatya obwo obuli mu bantu nowadays omusanga ng'alina boyfriend beekutte bati omukono naye ng'amanyi kye yakoze olunaku lwejjo naani gwe yakoze eki gwe yawadde akanamba nti they are as good baga good girls are girls not caught yet kati abantu ne batambulira mu mbeera eyo nga okutya mukulu batte omusajja omusiraamu nganze bw'oyogera ku kigambo kunywa mwenge oba kulya mbizi kamba kyakyesittazo naye sisobola kugamba nti sijirya musanvu awo enjala yagenze nenuma nejja bwenti nga gye tuli wabadde walawalako okona akacupa kekali awo bwe nabaze okokyampisiza bulungi naye nga nabadde nina ekyetaago ekintu ekikuzira kiba kikuzira sikusanga kalanzi nti nno nze awe nazisanze zennakasero babadde baziteeseemu akaki akatungulu nga ndi wansenene naye kankole ki kammale galyako nga ne bwobagwa akawo kakoze naye ng'ate n'ebyokulya ebirala byabadde bikola ki byabadde weebiri ekintu ekikuzira kiba kikola ki kiba kikuzira it doesn't matter whether it is available or not kati ekyo ekintu tekikyazira bantu tekikyazira bantu oli takyatya tasooka kutunuulya nti n'abaana bange bennira senga gunsunira wano senga omusajja nkwata senga omukyala nkwa ekyo tekimukola ki mulimu n'abajala era abakyala babeerawo mu comment section obaganze ffe n'obwenzi tukola ki tuli tuti oli n'omulabira ddala nga yakiremeddemu tuli tuti totwawula ng'akyenyumirizaamu alina abaana abamutunuulidde yalabye ababadde ku mawulire abakubagana kati society ekipreachinze omuntu alinga akiraba nti kyaki kubanga akula alaba gundi boogera gundi bakyogerako
gundi oyo gwe bazimbira ennyumba ejuni ate nalina akavubuka wana akegundi okutyanga kukendera kasita n'abalala bakikola ki bakikola ogenda okumulaba ng'akikola ki kati kyenkugambidde nti kuguna omulembe ogwaffe mu obufumbo mwe bukoze eki mwe bukoma kati abaddako bagenda kuba bawaalirira edda omuntu okubeerawo nga tafumbiddwa abantu bakirabanga nga tekikola makulu kati leero omwana okupapa obupapya oba yakayingira university omulya nti banne bagamba apapya eki kitegeeza ekyo bagenze bakikola ki bagenze bakifiisa era ensi gyeraga yakubeera singo ndinze kakiki ekinnunze nte nga nsobola okugenda ali ku bbucha nentemya ennyama nengenda ku dayali nengula amata mbere kuyo buli lunaku okuleetera okulabirira kakati oba oli awo ngaoli akugamba nze yange nja girabirira nja kuleeta nja kusomba ebiwata nja kuleeta kyonna nja kukireeta nga bali baseka nga baga kakati gwerabirira ffe tujja kujewutukame onagenda ozuuka owulira abaggolodde babadde beekwata bati emikono ogenda okuwulira ng'omusajja abaddeyo nga buli kiri atemesa kati ng'onaga message ki gye kisukuma mu society walundira bwereere walundira bwereere singa wegenda ku bbucha ne ku dayale bbucha ne dayale tewali badde mutawaana obwo obusungu nga bugenda mu basajja bonna nga bugenda mu basajja abalala bonna buli gwomenya omutima asigala anyumiza abalala kati gwomuteeketeeke ogenda okudda ewaka nga bwana Lukwago gy'abaddeeyo batamunyumiriza enduddululi gwe anokula obadde okomawo na 2 kitundu okomyewo 2 bagamba naye kati nga kimubeera muli yes kimukwata ku mutima contamination bweto bwetandika onofukamira okwebwisa suspect someone anoonya nsonga kwakubalulira luyi talina watandikira naye ng'akiwulira muli mu mutima tikundi negundi abadde baagala nennyabo no bakizudde bageza ne ku DNA omwana owa wakati awo teyali wuwe n'owulira ng'ogamba kati gundi abadde abeerawo buli lunaku nze olwavuga safaari oba okyawulira safaari ng'ate ali Saudi yaganze naakamala eno emyaka 2 ng'akuba omulanga wowe tufudde wati abo bwanga ayagala mukomusibe oli ku shuwa nti no mumanyi ali mu maximum B ne bwamanya leero agenda otuuka wano ng'otuuse boosi obanga ayagala oli asoma mawulire ku TV anti obeera ku shuwa twakikyusaamu leka pre-record ate awe wajiba okukwata tulikodinga onaaba ogira bwoti olaba gatandise ng'akonkona tulikodinga kati obani ono oba wa boda kamala okumala alayika alina kyayo kumbe senkaggale bwate no walono mutivinga mwanyina zabadde yazze wano kubagwe okuba omugere kutandikira eno waggulu amawulire wamma kati tulikodinga ssaawa 10 ate obabuusizza balina okukimanya kakati embeera efaanana bwetyo mukulu batte egenze eyingira mu society abaana bababuuliridde naye kyebalwana nakyo kinene mu nsi eno mulimu abakyala abalungi mulimu abaami abalungi naye abantu ababi bagenze ba outnumbaringa abalungi nti n'abalungi kati bagenda kugetinga contaminated nti ozaala omwana wo n'omubuulirira beera bwoti omwana najjanga mulungi nnyo amanye ekyokukola omwana omuwala bamutendese bamubuulidde buli kimu kyonna n'agenda n'agwa ku musege tebagutuuzangako kugubuulira nti kino kifaanana bwe kiti kino kifaanana bwe kiti constitution yagibagira ku mulimu buli lunaku ajja na bipya kyawulidde basajja banne bakola kyaleeta awa kyaleeta okuimplementasajja banne kyebogera akireka butesi mu nkola tofaayo eryo teeka ewange nga yaliyisizza dda ngaddayo bwe nkomawo wano ng'onzijamu engatto weerero tolina kukwata ku ssimu yange mateeka ku mateeka lwaki alina akasengejja kaataakola ki kaataayitamu kati ng'agenda agwa ku mwana w'abendi yasengekebwa obulungi ng'agumiikiriza buli mwana yenna asooka okugumiikiriza in fact nabagamba nti nno buli kyolaba ng'okiyitambwa mu kusooka
teyalichi yalimbwa ludda lwonna abakyala n'abaami kakati ono agenda okulaba ng'agumiikiriza omuntu bw'abanga alina ebingi nnyo ebimutuulidde mu bwongo atuukako ekiseera n'ayagala okunoonyaako waakola ki wayisizaako akakkane kati bw'agwa ku muntu n'amunnyonnyolamu abuulidde muntu ki oluli amugamba wafadda lwaki weerumya omutima lwaki okola bwoti nkugambe nti society gye tutambuliramu y'abantu boonoonefu kati omukyala nga batandika okumugambya omukoze eki kati omukyala bw'aba akugumiikiriza emyaka nga 10 ne bagenda ne bamugwako angaddewo ng'akuba akatambi wa yonna gy'ozza omukola ki gy'ozza omuyita ng'afuuka ekirala kati ng'okwata embwa ku mbwa ng'ozikola ki nga zisisingana oziteeka mu kayumba ate awo bamalawo bbanga ki mu myezi nga 6 buli omu aba atutte olwe abagenda okufiirawo wakati bakibaana eza fiizi sijja kuzijja mumuleete wagamba basinga batwala makindi muleete wano obasanga ku bufoomu nga bakoze eki n'obuuza bano tebaalina bazadde babalabirira okubabuulira okubanga emisango zaabwe bagireese ku poliisi omukyala yali omulungi yafunye ba advisor abaali ababi naye n'asanga ng'olina by'omukoze ogwo nga guggweramu awo kati woova era n'osanga omwana omulenzi omulungi abakyala abo bagenda ne bagamba nti nno abaami bantu bakyamu si buli musajja yenna nti mubi mulimu abaana b'abantu be baakuzanga balungi naye nabo batuuse mu nsi gye nkugambye nti nno abakyamu baawutunambalinze n'ogenda n'ogwa ku musege gw'omwana nga bwe balaba abakyala nga balina ekirooto ekyokubeera n'amaka amalungi n'abaana abalungi mulimu n'abasajja bakirina nga yatunula kitaawe engeri gye yapresidinga over amaka nga naye bwe yayagala amaka gakole ki gabeere n'atandika okukolerera n'atandika okusala entotta amaka ago gayimiriddewo gatya n'amaliriza nga naye agudde kumusegula kyokola kyonna ng'akiraba bulala kyokola kyonna ng'okiraba bulala ofuga atafugika naye mu nsi tosobola kufuga atayagala kufugibwa tokulembera atayagala kukulemberwa baganze sifugibwa afaabunga bw'avaano aganya benzo owenga byekyo tokizamu nakuba ku mabeere ekyo Paulo leero sisidda wakaawo ng'agende wakatooto emyezi egi akatooto nawe otanza okweyisanga tojja kumanyira ng'agende waluwa obukyala buleme mumusala gigenda okuwera 3 ng'azunze olonga wega mugamba nti gatunange nze nayo nafunayo akasomba amazzi ngaguma obwomu buluma wani gwotwalira soksezo galaliza okukaka limaze okugwamu sponji yenna yenna ogenda wani gwotwalira zino twala aluwa ani alya kabu anywa amagumba ga supu omukyuzi gonna nga tolina gwogenda kubinyumiza kati abasajja nabo bagenda okutuuka nga kigenda kubeera nga kyekimu batandika nga balungi naye era ekyo kigenda tuvuga nga ate bwe kituzaayo kubanga mutandika wano nga mwagalana gye mugenda okuggwera nga mugenda kufuuka baki bazadde musooka ne mwetunuulira ng'abantu ne mugenda nga mwedrivinga ng'abazadde kenasoose okunnyonnyola mukulu batte kaabadde bwe kati singa tusinkanye nze n'omukyala ne tusooka tumale okwetunuulira ng'abaagalana twali badde tulina endagaano ezaffe ezisookerwako ng'abantu endagaano ezo tumanye nti nno okwagalana kwaffe is a limited company tewaliwo omuntu agenda gigulamu ki migabo ngaffe ate okitegeere nti tulinga mawulire bw'ogula amawulire ne bw'oba oyagalako sports wano ewasooka ebyobufuzi totuuka ali n'ogamba owaye eggulire eryo lya mmeka nti lya 3 anze kankuwa 10 osalireko ebyemizanyo sayingiza mu byabufuzi gwe edyonna oligula n'olitwala eka n'obiyitako ebyobufuzi paka mu sports n'osoma sports naye nga lyonna olikoze eki kati n'obufumbo we buto bufaanana lyonna eggulire olikola ki n'ogenda n'olonda mu section yo era gy'oconcentratingako kati ekizibu abantu kusigala buli kaseera nga bayombera byabufuzi biriko
Baradde mbi. Ayo ofuzi bateka. Ebyobufuzi bateeka mu. Ate bawa to sports. Ila basalam. Ebi byabayinga. Sebe muteka mu sports. Ate bu page bwe butono ne geno no nyikale gije kubirizo. Okitegeera. Kakati ogenda okwekanga olina kubeera kwezo pages ebbiri. Ze ziguzizza byonna. Era ze zikutwaza olupapula lwonna. Abantu tebakitegeera. Kati wano mu bulamu bwe tulimu mukulu batte okusowangana kujja naye nze kyenkubuuza tulwana naki tulwana n'abantu bannaye abantu abagenda okutambula nga tebalina mmeeme esenge ejjambeera na kugigumiikiriza nga bo bagenda kufa babonaabona obudde bonna teri baagalana baasalawo kutta kyama batabuka nga temuyingidde mu muntu wakusatu simanyi oba oyagala ngategedde nekaddemu teri baagalana batta kyama ne mugenda ne muggula olujja olwo ne muyingira ekisenge ne mukiggala ne mweyamba nga tewali muvujjirizi tewali muvujjirizi nga mulina endagaano eyo mu mitima gyammwe akutuusa ne mugenda mu buliri buli omu n'alaba munne nga bwe yafaanana baawukana nga temuyingidde mu muntu wakusatu omuntu ow'okusatu abantu abasinga baconcentratinga ku bwenzi naye omuntu ow'okusatu ayinza okubeera bazadde bo ayinza okubeera mukwano gwo nti endagaano ebatuusa kwagalana ekyusibwa muntu mulala ekyusibwa muntu mulala ayinza okuba nga mukwano gwo ayinza okuba ku mirimu gy'okola nga yatandika okupointingira out omuntu oyo kyakola naye omuntu oyo okumutegeera olina kubanga yeggwe mukulu batte bwe tuba tukula nga tutambula mu bulamu tugezeeko nnyo okukula n'abantu be twagala lwansonga nti ebintu bikyuka naye abantu be tuli nabo kasita batakula tugenda kugwa mu mitawaana nze nakeeranga ku makya nga nsobola okubeera ku kyalo n'entambula around nengena n'enkyalira basenga bange n'ensambula n'enkola ntya naye kaakati byakyuka kaakati gwe waleka awaka bw'aba tasobola kudigestinga bulungi by'okola n'otakula naye ayinza either okulaba nti wayinooneka wakyuka naye tosobola kukeera ng'okole nga gubuukedde wano ovudde wano ogenda kuddawa bw'obanga by'otandise okukola kaakati si bye waliko wamufunira omuntu n'atategeera biki by'okola kaakati agenda kukulaba nga wakyuka so nga ate okubeera wawooli kati olwaleero wano olina okukyuka olina okukyuka alaba nga sigwe gwe yayagala sigwe gwe yayagala naye jjukira nti kaakati ebyakukyusizza okubeera kikyoli olwaleero abyagala luli wali kamala okugendako ewa muzeeyi wanampeeyo omutwalo kati omutwalo osobola okugwa affording oyinza n'omulekera emitwalo 10 naye ate kyoli ekibireeta takyagala kati ovola kyenkugambye nti okukula n'omuntu atakula ye tabbu ate kaakati mulimu ffe bankoze ssente gwe tuuza omusajja yenna akoze ssente omubuuze ki ekyabeerawo omusajja yenna ng'akoze ssente mu maka olutala ava okululwana n'ensi n'atandika n'okululwana n'ab'omu nnyumba ye atya mikwano gyo ye gisooka okukulaba nga wafuuka noddayo abeeka n'obanyumiza nti banne gundi namusisinkananga ne tunyumya olw'eggulo sikyalina budde andaba nti neepanka kumbe emirimu gyakukola ki gyakuwamba ne gikumalawo nodda kuba eŋŋanda zo gundi akyategeerekeka wano ne mukuziika we tuba bakuziika 8 atuuka 7 kitundu so nga yalizeewo ne tuba nga tukuŋŋaanya enku ne tuba nga tukola emirimu gyakukola ki gyakuwamba gye kiggwera oggwera waka buli mistake yonna omuntu ng'osituse bwoti gy'ogenda ng'okola tebeera ku kirala ebeera ku ssente ebeera ku ssente gwe abeera power ssente zireeta ki zireeta power kati oli agenda okutunira kino akikoze lwakuba alina ssente kale twagiranga ne tutuula wano ne tukola bwati takyalabika naye bwakugamba nti tokyalabika ng'akugamba mbadde nina ka business kenjagala okujja bwe nti maybe oba osobola okunjiyizayo obukadde nga 2-3 naye nga luli yali tasobola bigamba kati ekijjira mu bino byokola right now abikola ki abyagala naye ate the person you are tajatamwagala naye nga it is the person you are aleeta biri nabwe ekyo wabeera akavuvuŋŋano ono alina yaba akaleese
nakize bwanti yagize bwati nagenda naja yazadde akaana kuba anti sente anti yagize bwati anti sente alowooza yakola nnyo kati ogenda okulaba n'ab'omu nnyumba yo yennyini nnyini batandika okutunuulira as a power oyo Mussolini oyo Mussolini kati ate naawe bw'oba omaze okuyingira mu power yo toyagala giddukamu kuba obwavu wabulozaako toyagala kubukola ki ng'osigala naye kakati ng'ogamba buno bwe bulumi bwe nnina okuteekinga kuba ne bwona kibannyonnyola tebagenda kitegeera emirimu gikugoya gikuze eno gikuze eri ogenda kukola ki ogiveeko otuule waka era bw'ona atuule waka omanyi ddakiika we wanaayitawo emyezi 6 nga bakkoowa yona atava waka bamuvinga dda on tebakyakwetaaga ng'otandika kwewaayo nga saddaaka enjuyi zombi zitambula nga zirina obulumi bwazo omuntu akoze ng'akoze ebintu bingi mukulu battenze nzija wano tugenda kukola kino amuzimbi yampise batuyise wano abaawumeme bakoze bati bw'otandika okukwasaganya ebintu nga bingi obwongo butandika okuba nga buli kaseera bubabirira twalabanga firimu nga bagamba ku makya bosi mumuleetere kaawa we n'olaba engaddusa mangu kaawa ebintu ebyo tebabizannya buzannyi abantu abo bakozesa personal experience otuuka ekiseera nga tolina budde butoloreetinga buntuntu butonotono oyagala omuntu bw'aba ayogera naawe atuukire nga ku nsonga lwansonga nti nolina bingi byokola ki byokwasaga gwe ne bakuwa kati omukisa nti ogenda osisinkane sipiika wa parliament otuuka na kumubuulira beewammwe ne banzaala egindi era ne bwajja era naawe ogira mangu mukama wange tweyanziza nnyo webala okutuwa obudde buno era nsaba lwaki respecting the fact nti nno obudde bwe buli valuable yes era ne process gy'oyiseemu kati omuntu atakkiriza process eyo yebbawo omukyalo oyo ye mu nsi ye tekyapulayi era n'amugamba nti nkyali mu bizo otandise okumanya emirimu egyo bagamba wano waliwo ke yali mu kifo ekyawaggulu yali mukyala naye nga buli wadde eka omwami alina omumukubamu bwe yayingiranga era bamalanga okuba saluti bwati bwe yamulanga wakiri ng'atuuka kusenga amukuba engwala kumujjukiza nze balo kati obwo obutabanguko ebyo ebintu abantu abagenda okubanga bagenda babitegeera alina kubanga asobola okutuula n'afumiitiriza n'ategeera kikyokola kyova olaba ne bw'oba obikola ng'ogenda otuuka ku heights ezo baliirengamu wadde waliwo abagaana okubikola ki okubitegeera kaakati mugenda mwawukana obuvunaanyizibwa buyingirawo mukulu batte omukyala gwe wawasa nga talina baana yalina obudde obusosola enjala nakuutakana oh my god njala zange zigenda zigwa bw'azaala omwana omu postinato n'emukubamu aba ali awo ng'agamba nafunye olwokubiri n'atandika okulweraliikirira obwana kati ngenda bukwasaganya ndi obubiri aba yakaluma lwolwo n'afuna olwokusatu bazaalire ddala tumale akukuta ne kano katwala ku ssomero akamu kasigadde waka akeeraliikirira omukozi okukakuba kyokka ali lubuto bwakola ki bwazza balansi oyo obwongo bwe si y'oli eyakwagala nga mukyali mwenna tugendeko ku kafe java atuuka mu mmereke ogenda okudda ewaka otunuulira saala ng'akwata ekisowaani awuta supu wa mukene mujja omwana yali ayogera ebyagundi nga bw'atuuka ali atunulira menu soka najja bwati mundeetere mukene oyo sikundi lwaki yerabidde temunteekeramu munnyo ebyenda ne biwunya ennyumba yonna kakati alina emboozi zakola ki mweyagalira mu fantasy kati real life ekoze eki eyingiddewo adda waka akapale kaakateeseko ku mutwe duyo yagiranga bwati alina ebyo yagiranga byagulanga ku gundi halo hane basituka bambadde zino egundi ze beesiba zirobu bagiza bati ennaku yafuna kiddira kyakikuba mande ku Saturday ku Sunday lwekikyukamu lwekikyukamu n'akekubakaawo ekiwakuyamba abana obu bubiri yavaako dda
obuvunanyizibwa mumukoze eki bumwetisse bumuyinze kakati naawe oli gy'oli otandika okweraliikirira abantu bano mbalabizisiza lwakubanga abantu tetwerinaako kisa ngaffe abantu kati oveeno oyiriba olina ebibyo oyomba waka tebakukola ki tebakutegeera oba oli awo ng'omusiru agenda ku TikTok naye nammwe abakyala mututamye obupale bw'oku mitwe muterere bw'ayogera ng'omukyala anyiiga nga gasimanyi naawe abo bw'otunuulira olusi gwakateeseeko olinga oyogera nga atawulidde nti akaana kasuza ekiro nga kankaabirira nkole ntya kati gwe ojja expectations zondala kati mwenna mweyinamu expectations ezikola ki eziri different third party muntu oli ali wabweru abagamba kajiiko nattabula oyo ali ku social media ali buli wamu ategeerera abantu you are entitled to this you are entitled to this yeta ina buvunanyizibwa yes abantu abasinga kuno ku social media bonna ababuulira fantasy world nzire waka omukyala alina okumpa akatunda omukyala alina okunkola bw'ati alina okunkola bw'oti otunuulidde omukyala biki byabayiseemu olunaku okutuukaawo nzo omwana mama w'abaana yagenda n'alwalako ne bamutwala mu ddwaliro ambulance nga nina okusigaza ewaka nina akaana kaakaaba mukulu batte akaana kaakaaba okuva ku ssaawa nga 5 paka ku makya netuukaga ekiseera nekateekako mu kisenge nsooke mmala okudda engulu nsooke mmala okukakkana naye ng'ekyali kikakaabya kaali kaagala kubejjagala nga sibimanyi zibitegeera nakatunulya wetudde nga Allah kiki kino ekyo sakirowoozaako naye oluyina lwozaako kakati bwe buvunanyizibwa mwama bwakola ki bwabeera nabwo gwobeera tobumanyi ngera olugenda n'okuba kima ku nasale ogenda okutuuka dadi eno jaketi yaguni n'ogitunuulira jaketi nga togimanyi naye ng'oyinza n'okuba gwagikola ki buli omu mukama yamukola yamuwa ekkatala alye naye ekizibu ekibeerawo buli omu butasiima kkatala lya munne lyakola ki lyakola n'osigala ng'okyabanja abantu bano ababalimbira eno ku mabbali be bakuleeta okuteeka ku mwagalwawo pressure kati gwe bodde ewaka omukyalo oyagala omusange nga ka make-up kakoze eki kanoze dda emimwa agiteeseeko amasanda gimasaamasa ng'awunyanga kyakulya ani asiiba bw'atyo ani asiba bwato akati naye katukunoonyeko ku Sunday tulayibuka mu kipale ekifyo n'obugulu bwo bulinga obuti obukuba n'abantu tonaye nakunaaba genda obaire akabuto kayisewo oyambadde busirivu obujonywera mu jjanga yegwanoonya ewakula mu compound botabula naye nga yegwanoonya atateeka kapale ku mutwe eyakutedde emimwa n'agijerebeza eyakutte enfuufu n'agyeteekako kwani gwe minzaani yeepimeeti mulembe guno bagenda okulengera abibanja oli eri ki muleme kukooya bantu wetakula ntu waganya okunaaba kakati ng'abantu ono atandika omukyala mwagala bw'ati lwakuba bagambe nakugambye third party yemala okuyingiramu naye bw'oba otunudde oba omukyala lwakera ku makyo n'ogamba kanjiye wano ekyokulya mu butuufu nga walabye akaana kasuze kakaaba mukulu muno bw'anaazuukuka mu butuufu apakunkana ateekeko amagi lwakuba bakimusalira nga kyasalira mujja kutuuka ku musanvu nga temukyanyumya otulo tumuluma tomuteeseeko busazi agenda kuwa ate kyatalina yakooye dda kati ng'otandika okumufuukira omulimu otandika okumufuukira omulimu kama bw'aba yakoledde ekisa akaana n'akajja mu kisenge ne katakaaba musiimu olw'ekyo gwe weebaseemu kati keera ku makya gwe ogenda oyiiye kusaasiriŋŋana nakutegeeragana kati nange bwe mmala okumulaba mu bulungi ku sayidi eyo ate naye andabe bulungi ondaba nange nkeera ku makya buli lunaku njiiya twetaaga ssente olaba nkeera biganye tebinnaba kuyitamu kati ate amaaso buli kaseera okatunuuliza bagagga
Ogatunuliza bagagga. Naye nti abasajja bagamba nti babakazi badira bo obulumi ne babwetika oba alumwa oba talumwa wengenda kati section gye tusoose y'abavubuka tuli mugundi emisegula emisajja kakati wano tuli ku section y'abavubuka eyo yonna gye tugenda kuba bo obulumi bw'abakyala bulira we butandikira abakyala bawamba obulumi bwabwe era nabo basumbu ababeera abasajja emisegeeje gitatekola ki embwa z'abasajja Falaawo batabani ba Falaawo mada nkubuulire nze mutano wa Falaawo tomunyongera ntakubeerawo bandi antulanziliye kakati gwe omusajja kyenkubuuziza biri bye mbadde njogera osobola okubeera ku mukyala w'ekisa okumutegeera nti nno naye alina transitions zaayiseemu ng'omuntu okufuuka kyafuuse kuba bw'omuyisa kyagenda okutandika okuwa muye n'abaana abo basasulira mu mitendera egi mu bo ne mu baana funaho omwanda we bakuba both sides kakati gwe bw'omaliriza ng'ojja naawe ono omukyala mubuuza ki kyotandika okwagala mu battono omwami oyo omwagalako ki mwagala alabirira awaka mwagala abeere bw'ati kakati we muba mukoma wawaka nga mwenna ebirowoozo byamu nze naawe tulowooza kusuubula buwunga bwe tuba twatandikira mu nsawo 10 nga tuli mu nsawo 8 tuba tukoze improvement tuba tutambula naye ensawo 8 tezigula V8 nze naawe ffenna tutula ne tukola ki ne tulowooza kati lwaki gwe ogendanga ensingo buli kaseera ekulookerera kwalina V8 ffenna amagezi gaffe naffe wano wegakoma kakati lwaki obeeranga naawe amagezi ku IQ oli ku 20% oyagala ebyabali mu 120 wetuti bwe tufaananye kakati ng'otandika okubibanja munno ng'eyabimuwola nkwagaza kino gwe buli kaseera gwamulabisa ate omukazi atateredde mu mmeema omulaba hano bwe muba mumikola asituka yaba agenda ayagala nnyo bamulengere kamala okujja kamala okwata essimu kamala okwetereza kamala yeteeka ku display buli ddakiika abasajja we are intuitive era omuntu nabo oti n'ogamba ono omulaba excitement yenne muli mu maaso takoze eki tateredde yalabye abagagga we bali waawengera n'abatandisa okukasuka ssente natula kumpi bakola se atono emitima gitufa mangu nojo bali kamala okuyingira ko ali mumala okutolera kuba munda salamu ntani yakuyise atandikiriza gwe naawe mu mutima wange gutandika okukola ki atandika okuwola byatakola ki byatakubanja atandika okubanja byatakola pressure y'okubuko pressure ya mikwano gye pressure y'okusomero gye bajja ki ne bibanga bigenda bikukola ki bikujjula obuvunaanyizibwa bwe bukuyinga bwe wali ng'oseka emyaka 10 si bw'ofaanana senga abantu bayiga okusaasira bannaabwe mukulu batte okubeera awo n'otunuulira abaana b'abanno nga bajjira mu buyunifomu buli lunaku nga butukula oba ogenda okulaba eyali enjeru etandise okufuuka ka kurimu omutima gwesikamuuko omanya bumanya nti bali ozimaintaini nga alabika buli lunaku ka white ako kumpi bakakyusa oba alina seti nga 3 gwawuwa alina egi bajooza kiro bagikeze ekyalimu akabisa okugenda ogiyisaako ng'etandika okukoleramu ka kurimu si butayo si kwagala boto kakati abantu bayita mu dunia nga balina ebintu byabwe bibalowooza gwe byotakola ki byotamanyi akaana ko ogenda okatunuulira ku ssomero ebyetaago tebyazze bulungi ogenda okutunulira omukyala n'ogaba ne oba naaliwasizza kazibbi anti kaakati ng'akakyala nako kaali kalungi nga olinga kwegamba akakuwola looni ogamba yise nga kate gundi ajja kugira bwati buli aparking emmotoka n'onyiga singa naleeta ekibi kyange senga ndi kushuwa kati ogenda okwekanga buli ddakiika omutima gukukola ki gukutunduga kati okudda awaka bino byonna ebizibu bwe tugenda tukula bigenda bituyitamu ebizibu bino tebyogerebwa mu bantu naye abantu batuula nabo mu mmeeme gyabwe nga bakola ki kaakati omuntu ono bw'ate bw'abiyomba n'abikuwa olowooza ofaanana otya senga tukole bwe tuti senga n'abaana basomera walungi senga aba akoona ku fears zo kati naye mu kunyiiga ng'okoona ku fears ze yo kiki nye ekikuwoganya n'olwawo n'okulaba omukazi ayomba nga alina akapale ku mutwe
kati ogenda okubyogera buli omu mugenda mwenyigira nsi yebakola ki nsi yegende ebafutyanka nti obutategeera nnyo obutabeera analytical about what happens in life twekanga nga ffefe nnyini tufuuse ba victims nosanga abaali batuulaawo nga munyumya emboozi nga temukyasobola kukola ki akuba buli omu abanja munne bingi ye mukazi gwe nalabye ku TV n'omusajja abeekayunga bakoze bati kyala myaka obaana mu ebiri omwami ayingidde 7 yamuwasa balina abaana 10 ani alina abaana 10 bombi bakazaala abaana 10 like 10 ale essaawa eno omukyala agamba naye omwami ono omwami nga sikyamutegeera dakiika egi anomega nti gwe kikutawaanya nakuwa ettaka lyo nakuwa ettaka kati olitunda era oyagala kutunda nti nange mutuufu eddakiika emu emmenya egaga wafuuka saanuula kakati gwayita saanuula emyaka amazina yemeka 2 emyaka 2 omuntu aba takyuse ne gyalina yamusanga wa 5 tetwalisese nayako kayise ku myaka 7 omuntu omusuubira gye naye wa 5 yawasa wa 3 naye oba ogende in fact tosobola namuyita saanuula bw'aba agezezzaako neyemu alwanye aba alwanye aba akuuma maka kyadu gwe baleseyo mediator yamugambye kyoba okola weekuŋŋaanye mu wiiki funayo nakulumwa kyoze dakiika 5 ate kaakati ebyo ebyokugundi ebyokupisto ate abasajja bituyisa bubi atandika n'okusiibula banne mu nzizeyo oba nakulaba enkya okayamuga kale naye obeeta tudasinga tusabirigane ono asiibula olutata kiki atuuka emmere emmere atoolako katono kagirawa amazzi mumpega nnyokoka agenda kuyingira bakukomera bwatutanda wati bwamagamba ga mu nyumba amatala mutandise okujjako neri okudairingi mulijje era dining regeza agenda webake wajja waketali omuddiiro litegeeza buli omugenda webake tewali kimenya ndakutuukayo ogambye oli wa myaka meka 45 sajja wa 7 kumusaya kubuliringa alyata alinze Allahu akbar omusoso okoze Allahu akbar walidda nojulirira odawela nojiririra ekyo kitambango mwawe bagende mulimu omusota ngate mu buto wali oyigga buyizzi asajja tulina ebizibu mutusaasirangako gwe bayigga obukerenda babukuwadde olya mmere obanguleyo kantu taleerako kananzitanga situuse nsaballa nsaasire empanga alina bennina nomukwongerako akaddiwa muba mwebanja byebimu ate lwaki mutiitiizi sina gasula nga seebase fenna tukuba engalo tukulaba tugamba owaffe yoyo ndabye abagenda ku bitanda nga kyekiba tutto kweteeka ku byatasobola njagala munnange bwe tukeera ku makya ne tukikiitana mukerenda gange gwotutta mukeera ku makya ago gegange lisigegamu ndeka naawe lino erya bulawuni lyeryange simanyi lino wali lya ku 7 mukeera kugabana bwaja olira enkizi kamire ku nga bw'omusukuma obukondo obutaluma tolina nnyo byamaanyi naye oli mu myaka 7 abana abaana balabye ebintu byonna agenda kujja bwe beripa eri simanyi ku madinisa byonna agenda abikuleetera
balabuza ekijja bakutwala ku mache bakuza mu ddwaliro buli kawungezo inogenda Dr. Gulemu ku mugongo okudde okola ki kumba wavudde mu ddirisa eddinisa wabadde wabadde otuukiriza ndeka njaga terera oyagala ofa olumbe lwomanyi ndi kiki ndabadde kupira okwate munno osukume mukoboti aho kati tuteredde lindako eviviri yali yakubuza n'okubuza owayawonga oluddewo oli bulungi njandi bulungi ati ayinza okulekayo nga wafunye dda stroke alowooza okyaliko kumbe wasiseemu dda munno akumanyi webakoonako okyaliwo nkyaliwo kali mbadde ekyagasonda oye munno mbadde ekyagasonda nsonda gakyuka gambala 3 ku gwokusatu ng'osukuma emu mwale kusiiba yoyo munno yoyani yoyo munno omuntu wakumanya endya n'ensula sikwemalako ddembe kakati ndaba obudde bugenda butuyitako okugenda okuwunziikirira mu kutambula manja kino abantu mutuuka ekiseera nga buli omu abanja binene kumbe byataawula resentments zibeeramu tulina ekizibu kati tulwana na society otunuulira bannayuganda abaava kuno abali mu America abali e London abali e Sweden bagezezzaako okukuza abaana baabwe nga bwe babakuza nga bali kuno biganye si lwa nsonga nti no tebaalabirira abaana baabwe balina society mwe bali etasobola kupamitinga bintu bino kubeerawo bwe bubanga obugubu eddalu bwa society bukutte ne butandika okwonoona obwongo obutegeevu tekitegeeza nti obwongo obwo bwali bulalu society yasukka amaanyi kakati bangi nnyo baali agadde okuba abafumbo mu nsi y'olwaleero naye kigenda kutuuka ekiseera nga isa miracle obwonoonefu bw'abantu abasinga obungi bwe bukize ekyali ekyebbeeyi kyafuuka kakati nga kyalayisi okuwemula edda tekwabanga nga bagamba gundi bawemudde bayalula balongo kati buli woosanga ne bwoba okyayita bwoti mu taxi taxi bwe parkinga bwoti ogenda okulya yo naakoonolinga notunulira omukazi ati notunulira amansiza notunulira omusajja n'ogamba ate n'abala kati tekikyabakanga kuba kakati bakikola ki bakimanyira eno Uganda bw'ogibeeramu wokakasa nti no gwolaba emisana nga mulamu olw'eggulu ekiro abeera mu dduuka ng'atunda mubiri gwe bw'osanga nga it is so normal ebifo abantu babeerewo kakati bakuŋŋaana nti bannaye twatuuse nga abakyala bonna batambula bali bukunya naye bw'oba batambudde bwe batyo ogenda kuddayo otya owe mukyala w'ekitiibwa era okwata ogambe kankole ekintu kya miliyoni 5 nkimuwe ng'olabye ababadde batambula bwe batyo ku mutwalo gumu nti society etandise okujja ebintu ebyenkizo netandika okubifuula nga tebikyakola ki tebikyali kyova olaba makulu kizibu omwami okurespectinga omukyala ate bw'otamurespectinga omukyala naye tagenda kukola ki kurespectinga nti abantu bagenda kutuuka ekiseera nga balinga abalina okweggalira mu bikomera byabwe badduke madinesi y'abantu abali ki abali eno ebweru oba okyakikola mu butuufu ogenda okuwulira mukagundi gwalabirira ng'alina akavubuka kakukuta nako ng'essuubi lyo likola ki nga likeewa nga attitude yemu gy'ozzaayo ng'omenyeko omutima amenyese omutima oyo kaakati abeera yegasse ku ttiimu eri eyabonoonefu ate yeeyingiza buli lunaku ogenda n'ofubako ogenda okulaba nga lwakisigala mu ttiimu yaffe ttiimu kubanga ye eriyo tewa bibuuzo teteekawo interview okola kyoyagala kati mwe tuzze ogenda okudda in fact kati kangende ku phase eyokusatu kati olwo disgruntlement ebaddewo omukyala bw'abaako byakwagaza ddala bano betutakula nabo buli kaseera aba alina ekimunyiiza awaka gundi takoze kino takomyewo mu budde tebakyampa bimuli tebakyakola we bati
buli lwakuteekako obusungu nga naawe otandika okusikamu ono talaba kati abadde ansuubira nkomewo ku 2 namugaye twabadde tugenda ku shooting wano twabadde tugenda nga mudda obusungu mubukola ki nga mukuŋŋaanya jo shooting olina bw'oyogera nabo naye ewaka kaakati ne bwaba tavuddewo asiiba ku ssimu alina mugenda okujja mwenna nga buli omu alina emmundu ye magazine ejjudde okusinziira ku bantu babadde nabo n'ensi mwabadde atambulira kati obulamu obwo mukububeeramu maama asiiba n'abaana ebiseera ebisinga gwe wagenze n'oŋŋamba ng'otunuulira nnyo bataata taata nakugamba dda ye saddaaka gye tulina mu nsi era taata wa disaster omuntu yenna atali ready okubeera saddaaka nkubuulira ekitiibwa ky'obwataata kiveeko era tugenda kusobola kikolera tulaba nti abakyala bano balubeeramu nnyo era ffe tukoledde gina ate emyaka gye tugenzeemu omuntu agenda okukuuma obufumbo agenda kubeera taata gino emyaka gye tugenzeemu edda abakyala be bayimirirangako obufumbo kati agenda kubeera taata yalina okusalawo nti kati kakibeere kati ennaku okufuna omusajja omukkakkamu okufuna abasajja bali abakulu bansonga okimanyi abasajja bedde obalaba bwebagamba nga gundi oyo ali arrogant gundi akoze atya mu basajja abo wasanganga bakikunyumiza olwayo ne baga nti oyo omusajja omwana gundi teyamuteesa mu kiraamu lwaki bagenda okujja bwe bati basenga bana abakulu yayogera teyali huwe nga bamanyi naye nga naye yakimanya n'atunulya n'agamba omukyalo oyo nali muzaddemu abaana 10 waguna muvubuka kigogenda okikola leero ne bwawulira buulizi nti ka message kaakubye ani gwogenda okigamba ate ennaku zino tebakyazimba akuleka mulesi mu apartment atambula kasita afunamu certificate ze z'obuyigirize n'akwata ne passport ye ng'afuna asigadde abikulekera kadaaganambwa mukanya munoonya simanyi fide munoonya nga yatambudde dda kati kyenkugambe nti bali abasajja ab'ensonga be bayimiriranga kaba abakyala tebabeerangawo noga nti no tebasobya bantu tebakikulimba naye omusajja ategeera atandika okusengeka n'atandika okutunuulira nga bakyakula wano nakugambye oba balinako obuyinza obutegeevu bw'omusajja kutegeera ddi obuyinza bwe nga bubadde compromised kasita abaana batandika okukula ne batandika okujja obulevu buno abawala ne batandika okugwa amabeere gano obuyinza nga bukuddukako taata bugenda ewa maama eyawangaalanga n'abantu abo kati gwe omusajja ye point yo y'okutandika okusirika okutandika okusirika owulirize nga ki ekyali awaka kye baayogeranga nga toliiwo kati luli kyabanga ku mmeeme kati kitandika okugenda mu bikolwa kitandika okuyingira ku ggumba mutandika okufuna eddenza eri kwezimba mu tojjo tojja kikola teri mwana ayimirira mu maaso ga kitaawe n'amuvuma ng'abalala bonna tebakimanyiiko nti kibadde kijja baba atandika dde okukyogerako nga bakyali eri ono aba afunye buvumu bukuyimirira mu maaso kati gwe bw'oba omujega ng'osituka ng'okuba kumbe eri wali bwana situkanze jamutomera gyokoma resistance eyo gyekoma omusajja omutegeevu gyokoma okusirika you analyze kati awo obutegeevu bwe butandika okukolawo yakoze atya era bamaama ng'obalaba omwana n'agira bw'ati n'agira maama olwedde aba amanyi yabeerawo kwongeramu kasamu maama olwedde aba amanyi n'endowooza y'abaana abaagimanyi tebakulimba tewaliwo kituuka mu maka ne kimusurprisinga abaakimanyi ate nakugambye dda jjukira era abantu senga bawuliriza ebintu byenjogedde gye ntandikidde bajja kuyiga omusajja olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obeera ne power abantu barizentinga power balowooza nti power yeba erina okumaliriza buli kimu therefore buli kisobye kyonna mu maka kidde eri gwe walina okukitereeza naye tebakkiriza power eyo kikyekukola mu bwongo biki byekusumbuyiramu
batandika kutunuulira tebatunuulira kikyoleese batunula kikyotakoze kikyotaleese naawe obeerawo ng'olina obusungu bwo ate gwe oba teweeyabya simanyi oba tukwataganya kati ye olugira bwati buli watandika okwogera nga bawulira ne maama naye ng'eri akola ki ng'ate yayongeramu supu abaana nga batandika okutunuulira kati wano time ng'egenda ng'etandika okutuuka ate abakyala abo bamanyi okusirika nga balina obusungu mu mitima gyabwe wazaala akaana ewagundi watuuka ne gomesi n'ogimugulira akadede n'akugamba nti akusonyiye bw'oba omusiru ng'olowooza yakusonyiwa teyakusonyiwa yasirika busirisi yatunuulira abaana circumstances ze zamuleetera okukola ki okukigumiikiriza ng'akutereekerera aba akwagala ng'akwagalirako n'obusungu buli era ne bwofa akaaba naye buli obusungu bubeera ku mabbali nga bubabiririra bufaanananga muntu gwe bakwatidde mu bwenzi oli bwakugamba nti nkusonyiye takusonyiye aba akiresse naye abeera nakyo obulamu bwe bwonna buli lwakutunuulira bwati kiba kijja mu mmeeme ye buli kyonna kyogezaako first of all kyekisooka okujja kimuggyako security kuggwe ayinza okubeerawo obudde bwonna naye ng'akimanyi security tagikola ki bw'oba osobola okuŋŋamba nti nno njagala n'ogenda n'okigamba n'oli nti omwagala what's there it's not there kati oli abeerawo nga circumstances zezimukoze eki zezimukwatidde wagamba oba guno omwaka tunaagumalako oba oguddako tunaagumalako kasita oba nga washakingako sense of security ye tasobola kuddamu kubeera kyekimu naye ayinza okwekanga talina kyakukola ng'alina okukola ki okubeerawo ng'asabirira senga tekikola ki senga tekidda kati mu bulumi obwo okubeerawo ddala abakyala bw'atuuka ekiseera bw'alaba evvubuka nga likuyimiridde mu maaso bweriti asobola lwaki okola bwoti kitaawo namukasukana n'ebintu tokola bwoti naye bwaddako eyo asekamu kakirabe twagiranga abaana n'abandekera wano senga yabayisa bulungi obwo butegeevu tasobola kukikkiriza mwana kukuba ne bw'alaba nga abaana gwe baagala nkuyigiriza bino by'abasajja bakulu bw'alaba nga gwe baagala gwe bayise mu manju ne bamunyigira akasente maama waali mulwadde batuuka 8 gwa kiro taata batuuka ku makya musajja wange kyova olaba ne bwekuba ku intaneti mu bwangu badduka ng'atandika okwogera senga mwabeererawo senga mwabawa obudde tebaali bakoze ebyo bakirina muli munda naye tebakyogera lwakuba mukyabalabirira bakyabeetaagako bakyalina byebeetaaza wekiggwa kiri nga bagamba buli kyoyogera kati kwegamba ng'oyagala olaba abantu abali confused genda mu bo bw'oba tolina ssente akasajja akatakola akatalabye abanko naagalabirira otya musajja kyasiiba akanga yeebase bwebase bw'ogenda okuzinoonya ate kaakati abaana tayabawa budde tabeerawo money is not everything n'omugaa ku byonna oyagala ki ku byonna oyagala kuba bwenna balansinga nkuleetera ezigula corona ng'ovaawo ng'ogaa nti nno ate walabye avuga benzi ku byonna kiki kyova olaba omuntu ye tosobola mumatiza olina kukolako kikyokoze eki kikyosobodde ebisigadde ng'obirekaawo kati abasajja kano balina kukamanya bumanya takwagali kibanga muntu gw'obadde naye nti takwagaliza oli enfuufu naye tayagala omuyiteko kati nabo batuuka ekiseera nga omuteeseeko power kubanga omuntu yenna gwoba nga tosobola kurizoninga naye mateeka ge gamukwatisa wa poliisi akugamba nti tuula wansi etteeka limugamba muwoninge bw'otuula wansi nga kikola bw'oresistinga ng'emuwa amaanyi kati use reasonable power to restrain kakati odda awaka ng'omusajja ng'ogezaako okuteesa n'ab'omu makaago
ogenda okulaba leero bakusabye kino enkya bakusabye kiri okyatema za fees kuzimalawo ng'akusaba ez'enviiri ng'omutunuulira bw'oti bodde enkeera ng'ogakala ez'enviiri ngenda kuziyiya oba okyazigizaawo nga bakugamba eza rent ng'ogakamala okuteekayo eza rent naye mu bwangu nga tannaba kuweeza ng'akugamba mpa ez'enviiri nga kikusimatuka ng'omugamba oli musiru bw'omala okukimugamba taconcentratinga ku sequence y'abintu gye bibadde bijja ng'agayanvumye naye naayogera ki ate nze nzikola afe abasiru ng'ajja akatabo omusiru n'olunaku n'essaawa ng'azikola ki ng'addayo ng'akookinga amagye nti circumstances tebamanya bintu bigenda bikyusa abantu tebawuliziŋŋanya babanja bubangi era tamanyi lwaki omuntu ono aba yayogedde ekigambo ekikola ki ekiba ekifaanana bwe kito kati ke kaliko otandika okulaba kaliko wamuvuma ng'oli musiru n'asirika yasirika lwakuba takola ki takusobola omwana lwakuyimirira mu maaso alaga nti kyamulumye nnyo naye muli aba waliwo pasita awo gwe walaba yali n'avungana kino n'avungana kiri bagaye kati abaana bavangayo ng'oba bavuma ono nti nno oli yalumwa kale omwana teyaliyogedde bw'atyo ne taata we teyali kikola akyogera bw'atyo ng'ayagala lwakuba kyekisaana society naye ekituufu ekyo lwakuba abantu tebaagala kubyogerako naye bw'oba mugezi oba n'obwongo obutegeera kati mwe abasajja batte bw'oba nga tosiiba na baana bo si ggwe abakyusa pampa si ggwe abatwala ku ssomero byakukwata byakulya waliwo mukwano gwe atagenda kwerabira ze ssente z'omane ekyo abantu tebaagala kukiwulira tebaagala kukola ki naye nkubuulirako ssente oyo kyaliwo asookerwako waliwo omusajja muzannyi eyo mu Hollywood yagenda n'alwala obulwadde obw'okwerabira yabalina obukadde 80 obwa dola ku akawunti bwe yabaana ne mukyala we yawasa omukyalo owokubiri n'amulabirira kati abaana ne bakyawa kitaabwe lwakuba yali awasizza omukyalo omulala naye nga wakati awo wasooka kubeerawo kavuvuŋŋano naye omusajja wabeerera ng'afaananye bw'atyo n'abagamba mmwe ne mu kiraamo kyammwe mbakoze eki mbajjeemu naye omusajja oyo nga yeerabira naye omusajja erinnya naali lijjukidde kuba omusajja ali muzannyi nnyo omukyala yasirittuka n'afa omukyala omuto abali mu nnyumba omusajja nga tamanyi kiddako ne webaggula oluggi takyamanyi we baluggula n'abeera omwo wandering around paka naye lwe yafa n'embwa yaabwe n'efiiramu munda era abantu bamugamba nga ssente ze yalina lwaki teyaleeta abaki abakuumi naye nga baga nti mukyala we ye yali amulabirira naye abaana bakuba ekifaananyi kyabwe ne bakiraga ku olwo baali bawala babiri baali ku holiday yaabwe tebagisazaamu balinda eggweko baddewa yali agibasasulidde kasita n'okwerabira yali yeera ayinza n'okwerabira ndi yafudde si gye tutandikira ne gye tugenda okumalira tokola ki tomanya kyova olaba gwe ng'omusajja traininganga abaana bo bakolenga obuvunaanyizibwa bwabwe buli ne bweba nsobi gitereerezeyo mu nsobi yaayo abasajja bano bannazaala mwana ku mabbali nkwegayiridde omwana gw'otali redde kuwa mugabo gwe nga mwana tomuzaala naye bw'obanga omuzadde manya guluma yaguzza enjoka teziruma kundi omwana wo mulabirira omwana wo tewali nsonga lwaki bakubira ku makya ng'ekiro lwe yalwadde naye mu butuufu n'abeeraawo nga bakyalinda za kumujjanjaba lwakubanga otya maama w'abaana ewaka okukola ki okutegeera omwana oli oba omulyazaamaanyizza mu butonde bwe ekifaananyi kya kitaawe ddala ate nga wali woosobola kati tomuzaala bw'oba ali tosobola kukola ki oba gumanga musajja oyogere ogambe nti kino bwe kiti bwe kikoze eki bwe kizze bannaye maama w'abaana akubuulire nafunye akakereja ogende omugabo gwe oleme gumulyazaamaanyi tekiwulikika bulungi naye kyekituufu kubanga Mukama Katonda yakola ensi tomanya
kyosimba onaanya kyolyako ettooke. Bantu bangi bakuze wano babaddewo abaana be baayagala bw'ogenda kati ku bitanda okubalaba tebaliiwo. Biri bye baalabanga ku makya nga bakijjanjabidde kiri awo obwedda balinda taata wanaazuukukira ava awaka nga kyekimuliko kyekikyusa amasuuka. Era ne mudda nga batufunye obukyankalamu kyekibeera kiyimiridde bwe kiti neddadi. Tomanya muntu buli muntu yenna tomulyaza amanya mugabo gwo. Buli muntu yenna ekyo kutambulira mu buvunaanyizibwa kyewakola tekyali kya buvunaanyizibwa naye obulyaza amaanya si gye bugenda kyova olaba si kirungi abazaalirireyo ku mabbali tokikola. Bw'oba wasiza manya nti nno waaki owasizza. Bw'oba muzaala nga wakivubuka nga tonnaba kuwasa era ne bw'oba ofunye maama w'abaana mugambe nti akaana kange gye kali nkalabirire wagundi naye obuvunaanyizibwa obudde bwonna bukola ki buli kunze genda obutambuze. So si kugamba nti lwakuba nafunye ndi mu mukwano tomanya gye bigenda kuggwera. Eno ensi nze ndabye engeri gyekoze gyegenze ewunzise. Waliwo ekiseera kyojja okutuuka ekiseera ng'amaanyi go ng'omusajja gakoze eki ate omuntu yenna gw'owulira mu maka ge nga yali w'amaanyi n'omulaba nga akkakkanye ng'ebigambo bitono manya musajja mutegeevu. Kuba bw'oba oyogera otandika obutawulira. Bw'osirika otandika okuwulira. Mulimu ekiseera eky'okuwulira n'otandika okwerekereza. Bw'otandika okwerekereza gabeera magezi. Amagezi ago singa gakusanga nga weeterekerayooko. Ng'olinayooko tojja kulwana na maama w'abaana. Lwaki abaana tebanjagala? Lwaki abaana baalabye ggwe? Lwaki kati abasajja gye bali amaka gye gali gakyankalanya abaana buli lwe bajja balaba nnyabwe yagize bw'ati omusajja ali awo atunuulira bamuleetedde ki bakoze baki balingiriza bamuwa kaki omutima gumutundu gaali ku ekyo omutegeevu yabimanya dda nga tebinaba kubeerawo era akimanyi n'okimanya nti nno omusango ogukwata ku baana nze sisobola guwangula nga taata. Bwe kijja bw'ofunako ekimu ekikubeera ku mabbali ng'ogatuula wano ate nakyo bw'okimanyiza ng'okigagenda ew'amaama enja kukulaba enkya kasita okitegeera nti kyakutegedde. Leero yokka eddembe omuntu ly'osobola okulaba lwa nsonga nti gwe omusajja mu maka gwoba ne pawa gwoba ne power. Fa abasajja lwaki olowooza baconcentratinga nnyo ku bakyala okubuulirira abakyala be banekyalinga abaana zo kitwetaagisa kaakati abasajja babuulirirwe naye abasajja okubuulirirwa kwabwe kubeera kulabako ebiseera ebisinga omwana omulenzi yeeyisa nnyo nga kitaawe bwe yali omuntu yenna gwe yakula ng'alaba ng'akola ebintu kati bw'aba alaakinze awaka ne taata nga tabaddeewo kiba kizibu nnyo okuteekinga on. Maama ne singo maama bw'onaalabirira omwana ono omulenzi ojja mmukuza buli kimu n'empisa ziyinza okubamu naye era abamu ka ingredient olumu katera okulwanako oko nako kuba omusajja waliwo ekiseera w'olina okutuuka nga you react ng'okozesa just logic nga tofa nnyo ku feelings kasita omusajja tolina kubeera controlled by feelings. Mulimu ekiseera w'otuuka you get paralyzed ng'ebizibu bikususseeko nga ate gwe ng'omusajja tolina genda nga buli kaseera okibuulira buli muntu n'amanya mwegundi bannaye abakyala be bagenda ba opening ennyo kati gwe mubaamu ekiseera w'otuuka ekiseera n'osiriikirira bw'oti naye mukwano gwo kasita abaayo bw'ofuluma munywanyi tuve wano munywanyi tugende obeerawo ogamba ne bwe banaba bagenze nja kufuna ali ajja okuleeta emmere tofuba naye kakati tulina abasajja nabo bali emotional gundi teyakoze kino gundi teyakoze olina kutuuka kiseera obanga kiti beerawo nga bagamba gundi oba talina feelings weba tuwe bakulowooleza obozi gwe kasita otandika okunnyonnyola ennyo manya you have lost your power nemujja wano nemutambuuza kati gwe nawulira emmotoka yo ng'ejja wano ne bakugamba nti taata ali ewaggulu tewajja nakumbuuzaako ebyo bw'abanga yabadde akimanyi nti ogwanidde yalibadde kasita weeteeka mu mbeera ey'okutunula obutunuzi tewali muntu asobola kuhaatinga
Kiba kizze ng'otuna bwoti. Obwo bwe busajja bukulu. Ng'otuna butunuzi bwoti nga bagamba yoyo. Sikyekyo? Kati abaana mugende mubabuulire naye abaana mubabuulire kubeera basajja. Kati waliwo abagenda ennyo nga basomesa abantu. Babuulira abasajja talk about it. Tokyogerako ne gundi abasajja bali depressed. Talk about it against what? They are against people who are always going to be emotional. Talking about it bayigirize how to handle crisis. Obuzibu nga buzzo obuhandlinga ate to reason tosobola ku reasoninga na mukazi ani yakikulimbi kumacha abeera wa bbulu olwegula abeera wa black kirana aba wa red okirona nabeera wa red kyokka ate ekiro ogenda okutuuka ng'oleese byeyayagalidde mu bbulu n'alyoka akubanja kuba omusanze mu red kati ogenda kukola ki n'oyango ofesi gwe ekikulu kya byonna kubaawo n'omanya nti ati ndina mulalu wange musanze zakyuse zina naye akulabe nga bwakulabye musaasirireyo nga bw'aba afaananyi kale bwe tutambudde banyabo ne bassebo ensonga ezoogeddwa zibadde more that powerful era mmanyi nti abazitegedde zibakutteko abagadde abazifuddeko awo tozifuddeyo tetuna buzibu ensejja kusaba mu owino ekweke kasaba akalaga kano ke kadde kennyini twalikuwa nonawo omusinkanawo tuli everywhere tuli yaki matana lwaki temunina nezirewaka wano naffe ewaka oba weekweka nekyo okuwulira nokuwuliriza kuzisinka ate wallahi buli omu alina ekiseera walabira reality nkubuulye mukulu batte abantu bonna balabe ebintu naye batye nga abantu abatuuse emyaka egisiibula ensi era bw'omusanga nga mugeze n'akubuulira ebigambo mubuulire abantu babadde mu nsi bagiyiribye ne balowooza nti bagenda ogimalako omwana kukola ekintu nakunyumiza mukwano gwange yamanya mukazi we nga bagenda muwasa nkya nalabako omusajja ensi gwesanze yatusanga mu kibuga awo naye emusanga wa n'essaawa talizeerabira azimanyi n'essaawa tali ku mukaaga dakiika 2 ensi yasisinkana naye kyeyankola byonna teyaddamu birabadde seemu tomanya lunaku lwe lugenda kukyuka tomanya mukazi lwagenda kujja n'omugamba omubuuza onoomwagala asirike omutima gwo guggaye nti akkiriza nti takwagala tomanya lunaku lwoli katunulira boni nga tokategeera yakufunamuuka akadde nga twale kwali mu DNA lwolijjuke omusajja lwalijja nga yeesesaasesa oli bulungi ngafunye ku kyokulya kanye mugawe wayogera akati kyendaba wano omwana kozi wazze nono nati mnemufaanagyensi omugamba kiki kakati mubyendaba okusinziira kati wekabeera 2.8 kaba kalagasa awo otandika obutaddamu bitegeera ogamba oba yakinjatulira ku ssaawa mmeka ogenda okuvaayo ng'okitegedde siwo nga taliddamu birabadde seemu olina mwannyoko olina muganda wo ng'agenda okujja bw'oti akasajja ngo kamwagala ne kadduka kuno ogenda okukijja bw'ati akaana ka myaka 3 nga bagamba ebbanga lye wabeera ewuwo olubuto lwali lwa bbaawo how you are going to handle it tomanyi omwana agenda kubeerawo obudde bwonna oli muganda nga obulamu bwo tebugenda kuddamu to be the same olunaku lwe wakeerako ng'otuuse ku mulimu ne bakubira akasimu ne bagamba owaayi tubadde tugenda batukubidde tugende ku ssomero ky'omwana azirise naye jangu tutusinkane ku ssomero ogenda okutuukayo nga bakuŋŋaanye kumbe tebayagadde kubuulira nga yasiseemu ng'obulamu tebugenda how do you handle kati mulimu abantu abatuuse eyo nga yatuukayo agamba abalala tebalina bakulaba kye bayita nsi tomanyi nsi weegenda kukusanga ekugambe everywhere you go kakati kyolina okutraininga mu nsi circumstances ezifaanana bwe zityo omusajja akoleredde byonna abadde abikolera yatunidde ku kamera yagenza okulaba akasajja kakayanda kali ku mukyala we kamunywegedde ali eyo atudde tamanyani gwakinyumizaako
naye amulaba yeye aha kakola wali bulijjo kalongoosa wakanga bwe kazina amazima olowooza zokasasula zikasanyula kumbe ogenda gaika nakagala ennyo kadongo kamu ok'emmotoka bw'okikiita nabwo emmotoka eno ekutula ogenda okala kali buliko ewujja kati noga musanyufu kasiiba waka obudde bwonna baba bulina teyateekamu za autu tateeseemu za loogi byonna bibaddewo amagi g'ogulira obwana yasooka okugala bagamusalyasalya ne bateekako n'ennyaanya nga oyo yatunudde ku kamera bw'ati ensi we yamusisinkanye ebiri mu nsi mukulu batte weewe n'omuziba ajja laba akugaye kye naalabye byendabye mu nsi byempulidde mu butuufu tebinsanyudde towulira tubitemyetemye ate ako ketutemyetemye buli muntu kalina gwe katuulidde waliwo kadama kadama aziweereza yakategeera nti gwabadde aziweereza ekampala yawasa oyo aliyo tamanyi oba atambula akomewo alumanya olutalo bw'anaalulwana tagenda kulumala ekampala naye ate gyali omuwala bw'akyamuwogana leeta ebyo biteekewo ali ku mpaka na busungu oba tobireetadde ewammwe oba tobireetadde ewammwe akomewo alwane na taata w'abaana oba agira asigalayo ng'alongoosa amasowaani agalongoosa naye nga bamuliddeko za myaka 3 abeereyo bbanga ki ng'omutima ayagala gusala agenda okwetunulira abuzaayo myaka emeka abantu balina ebizibu mukulu batte just kwetraininga nti bwe kiba kintuuseeko neeyisa bwe nti neekwata bwe nti neeyisa ntya babirabye nalaba omusajja ejjuuza akaaba abaana bamutwala mu kooti simanya yagala kwejjanjabya ate kaakati bamugamba ettaka lyaffe tosobola kulitunda awoggana ettaka lye waligula tannaba nakuzaalibwa ne maama bamuganya okutunda bamugoba waka ve waka naye yabikola n'omusajja tetukumanyi naye nga bamulabangawo n'okujjanjaba yeyabakuza essaawa ey'okugabana mutaka bumaali ekoze eki etuuse ebigwengere ensi eri kuleetera amawulire omuntu kati ng'otuuka butuusi kiseera n'ogamba omanyi kansibe mu nkyassa ndya nnywa ate n'okuyiga kye bayita attachment bwe kiba kiganye kwono kaŋŋende ewala etanyanguya mangu kunteeka mu kabuli nga sinnatuuka kambeerewo naye bye binene bigenda tukola ki ate mu nsi eno mukulu batte tuzunga mu nsi tutambula wano wabweru abantu basirikidde ebintu olunyumya naye bwoti ng'aseka naye ne bwoba munyumya emboozi alina obwongo gye bugwa nakitunamu nemusiibuligana naddayo nadda mu kirowoozo kye naafa nakyo kale mbale nakimugamba anaŋŋamba simanyi ayinza okunziramu ate byeyongera okunyinyogoza senkaayi fana ekyama kale ntambudde banyabo ne basebo katuwakaseera akalungi sabbiiti ejja lugenda kuba lunaku lwa mukaaga tugenda kuba ne live session tugenda kubeera ku Bakaluba mall hajja agenda kubawa enteekateeka tunagenda otukola okunanga tutegedde bantu betugenda okubeera nabo nabiki ebinakwetaagisa okusobola okujja mujje n'ensonga zammwe nga zasimba bulungi olw'ensonga tugenda zikwatako mpola mpola bawe enamba ya WhatsApp mwe tujja communicating agenda gibateerawo ejibateera enamba ya WhatsApp yes ebeerako anti bajja kuba yange mumanyi ogiteekako 777 agenda kugiteekako WhatsApp eya group kati leero gy'oba oteekako yebeeberako ku screen bagende bajoyininge mwe tuba tucommunicatingira kale bwe tutambudde banyabo ne basebo akuume